Anything Media. Ebya Dr. Amale bibi nnyo ddala oba abantu batandise okumusabira essaala oba ono eno si Yeserwanje Saabazonto oba Mbabaali oba Femero Zonto ani atandise okuba ng'ate atuula kujajjango okulaba ng'ate omukulu ono Dr. Amale ebizibu bitandise okuba bimwolekera anti alokedde okuba ng'ate agenda mu komera olw'okwogera njwanjwa kwatalina kwogerwako. Amanya mtuko Alhaji Abdulmunyami Shafik Lwanga NFIC Media wasuze otya omulimo muyagamba nti wasuze otya mukwano nasuze bubyeno nga ndotanga nkaba ngasimba nga simanyi kiriyeyo naye nga omutima gusuleeyo. Okusinziira ku omukulu Morris Katende onono yasobodde okubeera nga atwala omukulu Dr. Amale wali mu kooti ensonga za kumwogerako bigambo bya njwanjwa. Jjukira nti onono ngenda kusomeza 20 omwezi ogw'ekumi omwaka guno gwennyini 2022 yayita ku mukutu gwe ogumanyikiddwa nga Volongoto n'agamba nti omukulu ono Morris Katende omusumba si musumba kuba ekisooka mufere. Ekyokubiri akozesa emisambwa ebiteega wamu n'ebikoola bw'ati ateekera musabirizi nnyo ssente azifuna mu kusaba era n'emabegako we nali ku Bukedde yasobola okubeera nga nkoonako ku ssimu n'ansalako n'ansabayo ku ssente. Omukulu ono Morris Katende kiyakoze yayitidde mu balo yabamanyikiddwa nga Makada and Partners Advocate bwe batinasobola okubeera nga batwala Dr. Amale wali mu kooti ate abitebye n'omulamuzi nsonga za kwogera njwanjwa ebintu ebitalina mutwe n'amagulu era bwe batyo basobodde okubeera nga bamutwala era kyasobodde okubeera nga kitegeereka nti omusango gwamuteereddwako ye Computer Misuse Act. Obonono ebbaga eryaleetebwa Muhammad Nsereko lisookeddeko ono limukabe we Dr. Amale katulinde gye binaggwera naye essaawa yonna yandisibibwa mu komera eruzira. Mubeere bulungi mmwe mbaagaliza olunaku olulungi.